Abasumba mwe muyimuke mujje kyonna kyojjamu kiza okuba tekyali afunyeeko kyofunye abasumba amakwata ozo okuba ofunye kyamukkiriza ng'otwala ozo okuba ofunye kyamukkiriza omusumba olaba nga tekikujyamu kyaka kyamukkiriza kakati tukwate oga tugaba kyonna kyofunye kale kakituotwalira abantu nyomo afunyeko kyafunye tugende erita josenya kugaba. Hallelujah. This is ICPF Uganda reaching you. Muri omwafuna ko lumulumu lwofunye luyinza okuba nga lwa mwana wo. Sit down, sit down. I said to sit down. No one who has to call, sit down. Abantu bazze batukoze bulungi era bawadde obuyambi banguye abasinga bafunye era ekisinga okulemesa abantu baffe bakyaliwo okufuna mpola abantu bafuna mpola n'ebyetaago bingi biyitirivu ogenda okwesanga nti obuzito bwa famire omuntu gy'alina temuwa mukisa kutunula na byakwambala wabula ali mukuyiye engeri gye kati abazadde balina school fees zeewanise ogenda kuva mu ekyo nga kimuleetedde okuba nti n'okulowooza kugula ku lugoye takiina takisobola naye batukoze bulungi nnyo. Neyanza nnyo kakati twebaza abantu abazze olwaleero nkangaffe abannansana tubadde tufunye obuzibu okusingira ddala abavubuka tebalina mirimu abali mu zi councils bakutemu bubi ebintu by'abantu tubalaba mu kunyigiriza abantu nga babajjako omusolo ogw'ennyumba ne babagalira ebintu ebintu ng'ebyo byebiza binyigiriza abantu baffe ddala bano abawansi tugenda kulaba mu bavubuka basinga tebalina mirimu naye sintulwakuba tebalina mirimu titebaagala naye olw'okuba enkola embi eri mu bantu baffe nti abantu baffe ensangi zino batuusa ekiseera nga tebakyalina kisa ne beekwasa gavumenti nti tebayambye naye ng'omuntu atudde mu ofiisi tasobola kulumirirwa muntu wa wansi eyo teba gavumenti eba gwe ng'omuntu sekinoomu nti bw'oba ng'olina ekisa ng'abasajja baffe bano kye bazze ne batukolera ne bajja ne bakwasiza ku bantu abawansi kiba kirungi nnyo era tubeebaza nnyo olw'omulimu gw'ettendo gwe bakoze okujja okukwasizaako ku bantu baffe aba Katonda era tulaba emyoyo mingi gye bayodde Mukama akibabalire kye baalabadde basobola okukola abalala balina amagezi basobola okukola bizinesi naye nga tebalina sente zikola zitandika ate n'abatandiseeko bafunayo obuzibu nga n'emisolo n'empooza zibamalamu kale ate agezezaako okuyimirira n'ababbi ne bamuyingirira ne bamunyaga kati waffe ejuzi waba okubayira ne babbako fulizi kalugenda okulaba nga tukoze eki bisiraani kubaka kiba oyinza bana bagabye nebaza Mukama ku lwabo bagabye abalowoolezaako ku bantu kubanga baliwo n'abantu balibadde bagenda ne mu kyaki okusaba n'abalala tebalina na byakwambala
kakati nebaza Mukama ku lw'abaana abagabye obuyambi abantu bakwasizaako ku families nezibaako kyezikola nezifuna engeri gye zambalamu ne bagenda ku kusinza Omutonzi. His voice Frank Sebatta ng'ekitongole kino ICPF ze country director wakyo wano mu Uganda era nga bano batukyalidde weekend yonna weebali lwali lubadde mu lunaku lwakubeera nga bakubiriza abazadde enkuza y'abaana kubanga abavubuka bonna bafeeyo so nga tubebaza nnyo okulaba nga bazze n'ebintu abazadde bafunye ebintu okuzaamu essuubi kubanga abamu bami tebalina nangoye zambaza abaana so ICPF kubeera nga tukikingira abavubuka gwe mulamwa gwaffe okulaba nti ate n'ebintu ebikolebwa bizimba abavubuka n'abantu bonna so ICPF weeri wano mu Uganda zakiikirira naye nga mu byonna twongera okukubiriza gavumenti yaffe nti eyongere okubeera nga eteekawo emitendera ejanguyizibwa bano abantu abavuddewe okulaba nga bakola bye bakola baleme kaluubizibwa kuba naffe ababakiikirira tusitukaluubizibwa naye twebaza nnyo gavumenti ya Uganda olw'embeera eriwo ennungi ti buli muntu sanyuse okubeera nga alina kyafunye mu conference eno ebadde ey'okubangulwa enkuza y'abaana ICPF International era nga nze owa Uganda. His voice Frank Sebatta. Kale oluusi Uganda erina emitendera oluusi osobola okwagala okubaako by'okola naye n'obeera nga n'okaluubizibwa kubanga tumanyi mitendera so oluusi nze ndowooza omuntu wamanyi emitendera takaluubizibwa kyemanyi Uganda nungi nnyo buli muntu alina kyagala okuta nga kituufu mitendera weegiri so oli watamanya mitendera sobola okukaluubizibwa pozza ate n'okusangamu bamafiya abagala okwegwanyiza ebyabwe mu sisitimu yaffe ennungi neya Uganda gavumenti yaffe gyateekawo abo nabo tebabulamu abakaluubiriza nze ndowooza wano Uganda weeri yeetaagira ddala obuyambi kubanga omuntu asobola okukola naye ng'akola kyakulya kyokka naye wababa nga waliwo omuntu abamusiga nsimbi abajja kubeera nga bakwatisa ku Uganda kubanga balina bye bagaba singa bagirako ddala omusolo babanguyize kubanga baba bazze kuzimba Uganda yaffe baba bazze kuzimba bantu baffe bano mu Uganda bagyegaliremu so ndowooza bangi badde bajjako emisolo n'obukwakulizo bwonna eri abo baagala okugaba kintu kyensaba. We are from United States of America. We came here for visiting the place. This is my first time we could come here in Uganda and see the wonderful people here. We could visit some of the schools here and we could sing some songs, share the good news to them, and it was such a blessed time. We love Uganda. From my childhood I used to hear about this country's name called Uganda, and it's so beautiful and wonderful people, energetic people, and we love Uganda, and God bless you all. Amen. We are from ICPF International and we came to this country. We are a student ministry organization who works among youngsters, college students and school children, and we have operations in about 25 countries around the world. In Africa we have operation in Cameroon, Uganda and Congo. We have a team of 10 people who have came here, and we were doing youth conference, we were doing school visits where we were doing some outreaches, and some donations we brought back from home which we are distributing free, and we will be having a pastors conference, and we want to really help the community through different programs, and in Uganda we would like to expand our mission so that more people can be blessed through this mission. So thank you, and look forward to all your support and prayers as we try to do what we can do to be a blessing for many people. Thank you. We are here to support the ICPF Uganda team through different programs, and the reason why we are here is we have a burden for the young people. There are a lot of problems, addictions, different challenges. We want to help them to come out of those things, and we want to make sure that they become good citizens who will be beneficial for the society and the country in future. So what we do is we have different programs like moral ethical teachings, and also we provide different charitable works to empower and lift those people who are in need.